Bw'etyo poliisi n'ab'ebyokwerinda bwe basobodde okutegulula bbomu eziwerako ezabadde zitegeddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yatubuulidde ng'olunaku lw'eggulo lwasobodde okuzuulayo ate bbomu endala 5 okuva ku eyo eyasangibwa ku kkanisa y'omusumba Kayanja e Lubaga ku Lwomukaaga. Yambye okuzuula bbomu endala enkolerere 3 zino babadde bamaze okuzikola nga oluvannyuma lw'okutega eno bbomu ku Miracle Center babadde balina ebifo 3 ebirala mwe bagenda okutwala bbomu ziri ze babadde bamaze okukola. Omwogezi wa poliisi yasabye bannayuganda okubeera obulindaala kubanga abatujju balabika nga tebatudde, era kino kitanudde bassentebe b'ebitundu ab'enjawulo okusitukiramu n'amateeka ag'enjawulo okusobola okutebenkeza ebitundu byabwe. Buwanika zooni mu kisenyi ky'ekitundu mu Kampala ewatuukibwa Namungi w'omuntu olwa paaka za bbaasi ez'enjawulo ezirimu nga ziva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, beppo ne paaka z'ebimotoka eby'abasuubuzi, ebiyingiza eby'amaguzi n'ebirime. Prince Haji Swaleti Bamwenda nga ye ssentebe wa Buwanika zooni agamba nti bamaze dda okwekolamu omulimu naddala mu paaka ezireeta ebirime n'emigugu nga bakira beerondamu abakulembeze. Kitundu kyange wano olaba kano katale kali loko tekalina geeti ziri awo nti wajja kubawo omuserikale ateekewo security whatever, naye ffe kye tukoze twaze ne tulaba abakozi nga bano bakozi tulina nga balinga 200 abakozi obukozi abasitula okutikula ennyanya zino ne baziteeka ku bigaali. Twabalonzeemu liida baabwe kagamba liida oyo abeere nga ge maaso gaffe gatunuulira titewali mumpya ajja kuyingirawo okujjako nga bamutuleetedde. Ate bw'aba omupya ngazze tumwagaza bino, twagala atuleetere ennangamuntu, fotokopi y'ennangamuntu ye, atuwe next of kin n'ebbaluwa ku LC1 gy'asula. Bw'amala okubituwa ne twogera ne next of kin tumukiriza ne tuba nga tumutegedde nti naye waali kati, naye nga tetukiriza muntu mupya kutandika kuyingira. Aba boda tulina nga boda 8 wano nazo tutandise okuziwandiika batuleetere n'ebiwandiiko ebyo, atabireete tujja kumugoba mu katale, ataleete ennangamuntu fotokopi ne baluwa ya chairman eri gyasula ne next of kin w'essimu ye, naye tujja kumugobawo wano. Naye tukubiriza balandlords baagala okutunyagako obuyinza, naye tugamba nti obuyinza bwa landlord busaanidde okukoma ku maali ye, naye ku security y'ekitundu tasaanye okuyingizaawo magezi ge. Tebamwenda agamba nti nga bassentebe b'ebyalo be bakulira ebyokwerinda ku kitundu nga nabwe kityo bandibadde beebuuzibwako kyokka oluusi baabuwe babuusibwa amaaso ab'ebyokwerinda abawaggulu, ekintu ky'agamba nti tekigenda kusobola kulwanyisa butujju bulungi okuggyako nga bakwataganye nabo mu ngeri ey'obutabayisaamu maaso. Era nkubira omulanga ba LC1s nti tukaabu okubeera ne security ennungi bagolokoke, kijja kuba kya buswavu mu kitundu kyo nga bakasuseemu akabbomu nga tete abantu tebabakute. Bw'atyo ssentebe Tibamwenda asabye abakwatibwako okubayambisaako waakiri n'ebikozesebwa naddala nga bakola obukuumi mu budde bw'ekiro. Naye obuzibu bwe tufunye era bakama bafa ba security bannaffe bo bafuna emisaala, naye eno tebasobola kulowooza ku ground eno naye basindikeyo waakiri batugulire torches n'obubokisi bw'amanda abaana bwe basobola okutambula nabwo ekiro. Naye bwe batatukolera ekyo chairman gobeera mu buzibu nga oweekwata mu nsawo buli kiseera, lwatosobodde kibeera kibi nnyo. Nolwekyo tusaba obuyambi buve waggulu ku security. Abamu ku bakulembeze mu paaka y'ebimotoka ebireeta emmere n'ebyobusuubuzi ebirala Mbazira Badiru nga kati yakulira abatukutuku agamba nti ebiseera bingi bafunye okusoomoozebwa kw'abantu abatamanyiddwa mu kitundu kyabwe ate ng'oluusi beefuula nnyo bannantagambwako. Baddewo abantu abajja nga kino kiringa nga kiddukiro ky'aboonoonyi. Olaba omuntu ava eri tomumanyi, omulala omulaba wano mubuuzaako nti ombuuza ngaani, kati nga ate tetumanyi nga ate mu mbeera ya security ennaku zino tulinamu ekizibu nti abantu abamu bafumulima, tulinamu abayeekera, tulinamu abajja olumu n'ebbomu nga bw'obiwulira,
kati ng'ate ekitundu kirimu abantu bangi. Tusobodde okutuukako mu bizimbe eby'enjawulo ne zipaaka z'emmotoka era wano mu kibuga Kampala naye ebyokwerinda nga biragayiza ddala. Mu paaka enkadde wamma gw'oyingira nga bw'oyagala anti emiryango gyonna mpaawo wadde n'omuntu aliko nti oba oli awo akwekebejje. Farouk Minawa atwala ebyokwerinda mu paaka eno agamba nti bagezezzaako nnyo naye tebalina bumanyirivu beppo n'ebyuma ebimala okwekengera bbomu, kyokka agamba nti ne zaakeedi ezirinaanye paaka nazo kizibu kirala nti namwo mufulumamu abantu ab'enjawulo kyenkana ku buli nsonda ya paaka. Wabula ffe kye tukubiriza buli stage okubeera ng'egula metal detector kuba ng'ekitongole kya KCC tekisobola kugula byuma bikebera bbomu kubiteeka ku miryango gyonna kubanga emiryango egiyingira mu paaka mingi nnyo ne bw'onoobeera oziizizza emiryango ate za akeedi ezeetoolodde paaka bo bannannyini akeedi nabo tebafuddeeyo ne kituleetera naffe okugayaalamu naye tusaba tukubiriza bannaffe bakole nga bwe basobola kyova olaba nti ewamu ewasobodde twetoolozzaawo emiguwa emiryango egimu tumaze okugiggalira okulaba nga si buli wantu nti buli muntu ayingirawo. Wandirowooza nti oba oliawo okulabula kwa UK kwe yakola eri Uganda mu kasambula w'omwaka guno kwe kuno anti yalabula ku butujju newankubadde nga teyawa bifo ki ebituufu abatujju mwe bagenderedde okkuba. Obutujju buzze bukolebwa ng'abantu 42 baafiirwa obulamu juuzi mu bulumbaganyi ku ssomero lya Lubiriha Secondary School e Kasese ne mu Ssenene wa 2021 abantu 54 bwe baafiirwa obulamu bo mu 2 ku Parliament Avenue ne ku CPS mu Kampala. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.